tubasabira mukama basaasira abamagezi okutegeera n'okumanya kubanga yennyini byo sobola okulaba nti abaana baffe basoma bulungi kubanga ye future y'eggwanga. Ojja kunsonyiwa mukwano gwange nga bwe nkumanyi saaga kubanga akutunuzaamu ttooki. Ne tujja wano nga ne mukwano gwange teyaliwo wiiki ewedde noyogera ku bintu byonna ensi ekulaba era mpita nnyo ku bantu ne batuga twakolayo ku puroguramu yaffe bwe batenaggwa tetugenda kukola. Simutiisa njagala ndabe naawe kintu nkutegeera manyi n'omulimu gw'okola naye nkuwa respect kubanga waliwo wootuuka kale sijja kwogera bingi naye wootuuka n'oteekawo ensonga nga bwe yali badde naye mutima neŋŋa nti kale olwaleero naye ssebo Kyagulanyi n'agenda Embalala n'akuba Laale nga bwe twagiraba. With all fairness yakola buli muntu ekyamwewunyisa. One, response y'abantu b'Embalala was a signal. Olumunajano nenkigamba wano omukulu nti akipiikinga bulungi was a signal kuba Kyagulanyi bw'aba akuwa campaign takwata bendera ya NUP akwata bendera ya Uganda. Ye generation gyalimu si ye yaffe tatunulira abantu nga ba NUP atunulira bannayuganda ne problem zetuyina nga bannayuganda era i campaign platform gyataddewo nga tasusudde mu mawanga yadde ekifaananyi kyayagadde okuvaayo nti Western Region is a no-go zone. Basooka kuleeta bantu ba NRA nga bakutte emiggo okugezaako okulemesa Mwami Kyagulanyi ekiruhula n'ekazo. Ndowooza omulimu tebagukola bulungi era gwagana ffenna twagulaba kubanga response y'abantu yali nnungi naye nga ba NRM bali fiini abo balina emiggo. Chairman wa NRM batavangayo kwegaana ne feesi zaabwe zimanyiddwa kuba zaali captured ku national television nga bagezaako openly poliisi ng'ebaweeweeta buweeweesi criminals abakutte n'emiggo gw'obadde oyogera wano ku violence. Poliisi terina gwe ya arrestinga naye nga poliisi yali nga weeri ate poliisi yali ne Kyagulanyi ye yagenda okuweweeza bali baleme kulumba Kyagulanyi naye poliisi ey'omu kitundu ng'ezinze buzinzi mikono. Olw'okuba omulimu gw'abalema ogw'okuyiwa Laale za Kyagulanyi Robert bwe yagenda Embalala ne kiyitirira. Do you know what security did? Omanyi mukibi kye yakola? Yakola ki? Yakola ambush ku trail ya Kyagulanyi ng'agenda mu next Laale n'akola ambush ne bakwata abaana abawala ne bayuza engoye ze bambadde amabeere ne gasigala bweru ne babasitula wabiraba ne bakuba abalala mu trail ya Kyagulanyi. Security y'eggwanga nobody has condemned that. Naye omwogezi wa poliisi n'avaayo n'agamba mbuno bwe baali erira balina effujjo lye baakola ne beekweka mu muggundu y'ensonga kye bakoze ambush ng'ekigendererwa kyagezaako kulaga nti Kyagulanyi tasobola campaigninga mu West kubanga ye stronghold ya President Museveni ate gye bamuzaala. Ate nga President Museveni bavumirira ebyo busosoze mu mawanga yagamba enjiri eyo. Omuyaaye ku paaka yasooka okukwata omusazi w'ensawo kati kankusomesa nkusinga obukulu. Omuyaaye mu paaka. Omuyaaye omusazi w'ensawo ku paaka. Bwe bakwata omusazi w'ensawo yasooka omubaka
kati nkusomesa otegeeza kyentegeeza nti nanyini violence yasoko givumirira enkola ya kimafia nakusomesa bano bamafia enkola ya mafia yasoko kuba abatunzi b'enjaga naye ekigendererwa kikiba kirala kya dominance kubeera ne dominion. Museveni ebintu byasinga okukola yasinga obivumirira. Kankwe kyokulabirako eno ye government which it is on record and it is admitted by him ye government esinga okubeera corrupt okuva Katonda lwe yatonda Uganda. Research eyo wagikola. It is admitted kyenvudde nkugamba bwenti ba ne igig report weeri tetufunanga ku government nga 10 trillion tuziruzinga mu corruption ne president yakyadmitting okumanya yakyadmitting yagala ne mu state house mweri lindako nkulaba oyagala kudduka kubadde ndi kulamuse kubadde leka mbalamusi unatema ku dakika zange okay kakati naye ate Museveni yasinga okuvumirira corruption. Ekyo bw'obadde tokimanyi Museveni yagenda mu nsiko lwakubba bululu mu 1998 ng'obuta abubbi okiwulidde naye ate gavumenti eno yesinza okubba obululu nga kooti egirangiridde keyobote teyalangirirwa naye eno Supreme Court yalangirirwa ogutali mulundi gumu ogutali ebiri ogutali esatu nti banno babbi ba bululu. Kati ebintu byonna ebyakolebwa Obote bikubiddwamu emirundi. Museveni yasinga okuvumirira bannabyabufuzi abalemera mu kulembeze yakafugaaga bannayuganda bendako botofaayo bannayuganda bakuteerako bufe bakujjako kutwala mulago kubenema bwe bakuteeka ku bufe kanso buli luvannyuma lwa myaka 5 tugenda mu kulonda tonategeera nsonga sitegedde wabeera kulonda oba wabeerawo kulonda. Kakati kino kyenjagala ogamba bannayuganda ensonga yakoleddwa ku Kyagulanyi ekigendererwa katika sebo ne bwe siyogera olwaleero obudde bwonna n'obuwoono ka kino nkiyise okulw'eggwanga mu ddakiika emu ezange zonna ezisigaddeyo ekigendererwa abasebo ne banyaba abatulaba olwaleero ekya Yoweri Kaguta Museveni kati kankikubula ekintu genda okikoleko research. Museveni yalowooza nti bannayuganda bali violent n'agula emmundu kino kimanyi nze nkyogera kakandi n'agula emmundu eza buli kika n'ezimu bazikolere na Kasongola genda okole research n'ezimu bazikolere na Kasongola ng'ekigendererwa kye nti ali mutambaala alowooza alijja na mmundu ngali violent. Omuntu atambadde Museveni agenda okujja Museveni mu bukulembeze tagenda kukosa violence kakiteka kuri kodi agenda kukosa people power maanyi g'abantu kakati emundu zirirana nanti ne president awangula lwa kamalize ensonga yange bagezako ku provokinga Kyagulanyi agwe mu katego ka violence bamukubye abaana be babambudde abaana bawala babakutte amabeere bagatadde bweru anyige kubanga akulembera abaana abavubuka abato nze nabakulemberako nakulemberako ku bavubuka emyaka egyo manyi bebyogera privately okubarestraininga okubajja mu violence n'obalaga nti osobola okukyusa ne people power otawaana nnyo era Kyagulanyi kyaliko okubamatiza nti abapoliisi bali 3 ffe tuli 8 lwaki tetubabaka otawaana nnyo n'abaga no baba provokinga mubeere violent bagulewo asimu balete kamalize na kino naye Kyagulanyi painfully amatiza abavubuka abo batambula nabo abalina amaanyi si balema b'amaanyi bagezi n'abagamba nti no temubeera violent era omulaba ng'ayogera kino mukindekere manyi munjagala nnyo naye kino mukindekere temubeera violent tumuwe credit tujja kuleeta enkyukakyuka through people power. Tweyanza nnyo tweyanzege tegera kintu tweyanzege mawole gaze wa mzee sebo mwami kintu kansa aliyose natandika ku nsonga yennyini ya violence president yayogedde